Akaunti y'omuntu eriko ensimbi ng'emaze emyaka 2 tekyukako nga terizivaako ate terizeyongerako saako mobile money zimaze emyezi 7 nga kye kimu gavumenti yakuzeddiza ensimbi zino ng'eyita mu tteeka lya National Payments Act. Ababaka kakiiko ka Paalamenti ak'ebyensimbi bagambye nti baakola okunoonyereza okwenkukunala era ne bazuula nga kino tekirina mutawaana gonna kubanga abantu balagajjalidde nnyo ensimbi zaabwe. Bannayuganda abasinga bayimiriddewo ku mmere ya leero. Oteeka otya ssente mu banka n'ozeerabirayo n'otwala emyaka n'emyaka nga ziri eyo. Abantu ba bulijjo betwogeddeko nabo tebalina bigambo biweemu eri gavumenti ku nteekateeka eno. Abasinga si bakozi ba gavumenti nti buli mwezi agenda kufuna. Abamu afuna ssente leero wayitawo myaka na myaka n'addamu n'akwatayo ng'emiliyoni. So nga bambi abayagala asevingeko kasente kamuyambe mu future. Olwadde bazisala n'ozisala kuba twaziina kugenda okwekanga bakutema ku 10 bakutema ku 5 ogenda obbakubira mu customer care babuuza nga bagamba mbulinda ku ssaawa 24 ate tebasobola kuzizza. Nenga gavumenti bwe babweto bwetuyisiza bwetu kiba kirungi. Abamu ku bo bamufuna mpola bagamba bayinza okubaka ensimbi ze batereka bazeyambise gye bujja wabula kati gavumenti okuzitwala ate omuntu ayite mu mitenderezi zijjayo kuba kubakalubiriza sina kindi olukujjukujju okutwala obusente bw'abanaku. Mba nzira amabega kati awo wembuuliza teggwanga baba balisi tulaba balisi nze kyenda kye balina okukola batukyajinga akasente kadde batukyajinga akatono newoba toteddeeyo newoba oteddeyo era ako kasente ke kakasigala. Omuntu w'okolera okufuna ssente otuuka oziterekayo oba oyise mu bugubi bungi naddala ku ssente y'e Uganda ekyendowooza. Bino by'ebimu ku bibaluwa bikiro kitwala omunaku ebisuuliddwa mu Katanga ku byalo okuli Kimwanyi ne Busia mu kiro